njala mutagingire abajasi mwenna aba UPDF wadde ngoli kurutu oboli major oboli sergeant oboli general njagala mbere katambi kano na information njagala bawa njagala muntagingire abasajja n'abazaana bakabaka mwenna bawangala mu diaspora njagala mbere ku video eno njagala n'abantu basekinombo nabere ku video eno kubanga njagala kubeera ku kichemba gamba. Alright, njagala n'abaana abobulenzi nabo bola mwenda bali Middle East ekigula kyalero kyammwe mwenna abaana bali Middle East ekigula kyalero kyammwe njagala kibabulenzi specifically nga kyammwe mwenna bumanga oli mu Middle East eno video ekigula kyalero kyammwe kyenyini kyenjala otandikirako ndyoke ngende ku nsonga endala. Alright, ndozanga mukyajja njala sooka kuyisaawo akalowoozo kalero. Akalowoozo kalero njala kagenda eri abazadde mwenna sinagenda ku kigula lugi njagadde mwenna bagambe mwenna abaana mwenna bali Middle East kino ekigula lugi njala kibere kyammwe njala mukisalemu ka video mukateeke mwagala wonna mukaposting oli mwakafune manyite kagenda kusanyusa buli omu abamu kajja banyiza naye njagala abaana akafunamu ekitono kyemulina okufunamu mukiteeke mu bwongo mugende nakyo oyo anaabagakanyizizza nga oyo kamunyiza kamukutteko bubi then basina kyakukola naye ekinaava mu kyemba njogedde ojja kubanga olina mutugoga nti nejjusa olwokuba nti saamanya manye embulire tefa yonna so nno njagadde mbategeeze yensonga lwaki njagala mubere ku video eno. Akalowoozo kalero kaakano kano kagenda eri mwenna abazadde. Bw'obanga omanyi nti oli muzadde era ng'ozaala omwana tukimanyi nti ennaku zino munoonya nnyo ensimbi naye ne mwerabira ate okuwa obudde abaana bwe muzaala naddala abaana basoma ku masomero. Ennaku zino abaana abo basangiriza bingi gye basomera nga tebasobola bibagamba olw'ensonga nti mugenda okudde waka nga mukooye temulina budde bwabwe. Musajja ate omukazi wattu n'akeera nadda ku ssomero kyekizibu kyekimu kyeyafunye ku ssomero tosobodde kigamba. Nsaba abazadde nga temunnagenda kunzika ngalabi zammwe mu bitanda byammwe musooke mubuuze abaana be musomese muweereza ensimbi naddala buzibu ki basanga ku masomero ng'aliyo VD omwana mubuuze bikibuzi byasanga wadde omwana wadde funa obudde omubuuzeeko owaayi kizibu ki kyosanga ku ssomero. Abaana bano mu mbeera eriwo ennaku zino basanga ebizibu bingi ku ssomero ebaleetedde okukolawo okusalawo okukyamu. Ennaku zino mubadde mula abaana bakola obuvuyo n'okukyankana n'okwokya amasomero lwakuba nti balina ebintu bingi basirikidde nga tebaagala byongera. Ne tusanga naye ku masomero agasinga obungi abasomesa tebakyalina budde bw'abaana bano kubabuulira na kubabuulira kye balina kukola. Abaana ne beefuula nti bo basobola okwetwala mu nsi naye ng'ate emyaka egy'esalawo teginnatuuka. Waliwo akatambi tekaafulumye ku social media nga kano kalabikiddwa ku Lubiri Senior Secondary School ng'omuyizi omu agezaako okwejja mu budde olw'ensonga nti omusomesa abadde amulimye empindi ku mabega ng'amulemedde ku kigambibwa nti yadde amugambye akyuse mu mbeera ye n'endabika olw'okuba nti yadde amukakasaleko enviiri omwana ndowooza tekimulabikira bubi anze n'okuba nga ewaka baddeyo n'ebizibu n'asalawo yejje mu budde. Akatambi kano ngenda kabalaga musooke mutegeere ekirowoozo kyalyo kye mbagamba nti mulina okufuna obudde mwogereko n'abaana bammwe before ng'embeera tennasajjuka tukyali ku kirowoozo kya leero. Embeera eno yabadde bweti njagala mugyetegereze bulungi nnyo omwana ono ng'agezaako okwejja mu budde olw'ensonga nti yabadde afunye obuzibu n'omusomesa omwana asalawo yejjewo. Mukala bulungi nnyo. Kankazeeyo mukategeere bulungi nnyo keeka n'akatambi. Mukole bulungi nnyo. So ekyo kyabadde ku Lubiri Senior Secondary School wane Mengo. Kyenvudde bagamba abazadde mufune obudde mwogereko n'abaana bammwe mbabuuze bababuulira ebizibu ki bayitamu ate nammwe mbawe ku guidelines oba mbawe ku kintu ky'okubabuulira kinga gye balina okuyisa mu bulamu. Otherwise bwe mutakikole mugenda fiirwa abantu ojja sanga omwana ennyumba agikummyeko omuliro oba yeekumyeko omuliro oba omwana yeesse ne yeewa obutwa olw'ensonga temuwa time kwogerako n'abaana bano. Ekituzazisa abaana bano kwe kuba nti tusobola okuba abatuddira mu bigere naye baba nga basanise okufuna embeera esobola okwejja mu budde. Imagine omwana mutono ayinza n'okuba nga abadde wa siniya nga 1 kaka abaddemu abatannakalaba bakatuuka ayinza okuba abadde mu siniya 1 omwana omuto watuuka okufuna solution y'ekintu kino ng'alina kwejjawo bwejja. Ekyo tuyita suicidal. Kitegeeza talina parental guidance n'abasomesa they don't care about him n'okumubuuza
yensonga lwaki abazungu batusinga babeera ne counseling babeera n'abantu aba counseling abaana babuuza ki kye balaba ekizibu ekiriwo mu bulamu bwabwe. So ekyembagambye bazadde bayi mufune ku time naye obanga oli mu diaspora funa obudde okube ku ssimu obuuze omwana wo gwe waleka e Kampala nti mwana wange embeera ogiraba otya. Mwana wange siri eno ku nsi z'amagulumbiro okuba nti mbadde njagala nno najja kunoonya kiguli amagala eddiba ng'ensi mu Uganda sijja gisobola kubeerayo nga nkuweerera oba nga mpira ne baganda bo. Mufune obudde mubuulire abaana bano kubanga just tulina obba wa mulaalo n'okubategeeza ensonga lwaki tuli ku byeyo. Ng'omwana ali mu kiyumba ky'obuwalabu ng'aleka omwana ewaka funa olunaku okubireko omwana essimu omubuuli omuwa ebigambo by'okumuzzaamu amaanyi. Omugemu munene najja ku kyekuno saakusula obusuuzi najja kunoonya kubanga mu Uganda yasobola kulabirira. Naawe omwana w'obulenzi kola ekintu kyekimu obuvunaanyizibwa muleke bulekera bawusigala omuntu gwaleke waka omwana muteekemu mulaalo omuzimbe. Nkimanyi ennamba esinga obungi abaana balina obuvunaanyizibwa kati mwadduke waka ne bambi mufune obudde at least fissaawo essaawa okwate essimu okubira omwana wo oyogereko naye omubuulire lwakuba tondaba naye nina obuzibu nti nali sisobola kulabira nga ndi Uganda kwe kuva e Uganda nzije nkole naye mu kaseera mpawo kaganja kuba nkutuuseeko oba olina ekizibu kimbuulire mwogere n'omwana wo mubuulire nammwe abazadde abali e Kampala muleke kwesula gwa naggamba abaana bajja kwetta ensi gye balimu bagiraba ensi mbi bafuna bisitolo okuva mu bannaabwe nti waffe taata kiri bwe kiti embeera eganye eri bweti kane bw'agattanganya embeera gy'alina naye abaana gye bamugambye kino kye kigenda okuddirira. Abazadde mwenna oba oli Uganda oba oli ku kyeyo oba oli luddawa mufune time eri abaana bammwe nabo babeera n'ebizibu wadde mulaba nga abaana bato basanga challenges nyingi ayinza okuba kusomero ng'omusawo omusomesa amucunya naye nga tasobola kukola ki omusomesa amusunya nga ne ku ssomero tekuliko omuntu akwasaganya abaana bano mu mbeera za bulijjo. So nno yensonga lwaki mbagambye nti kabadde kalowoozo kaaliro kati ngeragenda ku Kigwalogi tugende mu maaso. Alright, Ekigwalogi kyali mwenna batumeddeko buli omu gy'asinzira okuwuliza akatambi kano era n'okkaagala. Nabagambye ekigwalogi ky'abaana mwenna bali mu Middle East oba abali mu nsi z'Abawarabu mwenna oba oli wa bulenzi oba oli wa buwala. Ntandise bwe nti mmanyi temugenda kisanga nga kirungi naye abanaakifunamu njagala abanaakifunamu kyenjagala bategeeza sikikoledde buli omu nkikoledde buli omu akajja obunaku keemanya ejjanzi teribuuka na nzige. Ntandise ekigwalogi tuzze tubagamba ebbanga ddene nnyo ku nteekateeka ye yoseti bahabula tabasula mutano wakali kyeziseereta muzezedde ensanga bisibe lukwata siniya ku nteekateeka y'okuba nti tasobola kuteeka mirimu Kampala oba mu Uganda n'asalawo akozese banyarwanda banne abatuusi okuba nti bagulawo kampuni ezisobola okutwala abaana okukola emirimu mu nsi z'Abawarabu naye nga tebabulidde biki bagenda kusanga na buli kimu. Kati kiri gy'oli gwe omuntu okwefumba ne weetereza bulungi mu mbeera yeesoboka olw'ensonga ne gy'olaga eri abantu bannyini nsi eyo. Lwaki nziza olwala okwogera ku nsonga zino? Ensonga eri bweti Popular Daily Monitor lwali luwandiise n'ogamba nti Uganda buli lunaku efulumya abaana 2,000 buli mwezi. Naye owa Daily Monitor ezo figures yawandiise naye nga si bwe kiri. 1. Eri abaana bayita mu ggwanga lya Tanzania nga tebayise ku kisaawe Entebbe abo tebabalibwa. Eri abaana bayita ku ggwanga lya Kenya nga abo tebabaliddwa ku kisaawe ky'Entebbe. Kitegeeza katubale nti abaana mu mwezi bafuluma abaana 2,500 bw'ogatta omwaka gumu wano mu kubalamu okutono kansooke nkubaliremu wano okutono kankwate calculator wano nkubalire nti katubale nti abaana 3,000 bafuluma mu Uganda per month times 12 be baana 3,600 bafuluma buli mwezi buli mwaka tubaze buli mwaka nkubalidde yo monitor ewandiise nti abaana bafuluma bali 2,000 buli mwezi naye kugamba eri abayite Tanzania eri abayite Kenya ne tubala nti olutukatolwe 5,500 ze 1,000 3 times 12 jemezi 12 kitegeeza Uganda efulumya abaana 3,600 buli mwaka naye 3,600 buli mwaka babulira ludda bagenda luddawa bagenda mu nsi zino bagenda mu Saudi Arabia bagenda Qatar bagenda Oman bagenda Yemen bagenda mu United Arab Emirates omuli ebibuga ebyenjawulo bagenda ne mu nsi ez'enjawulo naye nga ziri mu Middle East okunoonyayo ekyo kigulira amagala eddiba. Naye ekigulira amagala eddiba tukifuna tutya? Abasinga obungi baganda baffe bakola mirimu gya bwa house girl wache tuyita ba maids abasinga bakola mu security n'abakola ku reception mu hotel n'ebitundu ebirala byonna era mwe balekola. Naye obuzibu bwange buli bwe buti nga bwe tugamba nti akajja obunako keemanya ejjanzi teribuuka na nzige baana bawala ne baana balenzi eno mesi njagala egende yammwe mwenda ddala mu Kigwalogi. Bwe mutegedde ennamba eyo ey'Abannayuganda bafuluma buli mwaka ogenda okuba ekyeyo kiri ku likodi. Teri nsi mu nsi yonna zisobola kuyingiza Bannayuganda mu nnamba eyo okuggyako ensi za Middle East kubanga mu America tetusobola kugenda mu bungi bwetyo, e Canada tetusobola kugendayo bwetyo, ne mu Europe tetusobola kugendayo bungi bwetyo. No, tekisoboka. Wano wokka wali obuzibu tulina okubeera nga tugendawo bantu bangi nnyo era we tugenze. Naye bamaama ne bataata ngenda basaba n'obuwombeefu.
ensi zirina obulombolombo n'ennono njagala tukimanye era ezisinga obungi zikola kye tuyita sharia law amateeka agakwatagana n'eddiini y'obuyisiraamu era bagatambulirako bulungi nnyo tugamba etteeka muzibe teriraba gw'omala kuzza musango nerikuzibulirako nerikujjanjaba bulungi nnyo n'olwokotegeera ensi bwe ziba zirina sharia law zitegeeza nti amateeka gaazo ag'ennono n'obuwangwa bagagoberera lwakuba nti mumuyinza okuba temunyuma nti gye gali kati njala mukendeeza ebintu bino wammanga ekisooka baana bawala bwe mbanga mwe mwatuuka ne baana balenzi nga mwatuuka mu Middle East mujjukire ebyo baganda bammwe basenga bammwe mikwano gyammwe abalina essuubi okujja okukolera mu nsi ezo naye bwe munaayonoonayo nga mwolesa empisa enkyafu n'envundu musuubidde nti bali abajja bagenda kufuna obudamu tebagenda kufuna ekyolekedde mu nsonga zino mugenda kukola ensobi ze muli mu kukola essaawa zino naye nga musimira ku bannammwe ettaka basuubira okuva Uganda okujja okukola mutya ebikola emukola essaawa zino bikyamu nnyo ekisookera ddala njala asooka bwa amagezi ensi ezo za Middle East ekisookera ddala bakweka nnyo information ekwata ku nsi zaabwe era wano nga sisaagadde kwawula muntu n'omu era kizibu nnyo okufuna amawulire agakwata ku nsi ezo naddala eri eddembe ly'obuntu ebyobufuzi byabwe ebyenfuna n'embeera gye bayisaamu abantu kizibu nnyo bakumanya amawulire gaabwe wansi naye ffe bannayuganda tujja ku social media kuno tufulumya amawulire gano tugafulumya ensi neegamanya which is okay but in the other way kibi olw'ensonga ensi zino zitutuddemu tuba tuzisimirako ettana n'okuzirabisa mu nsi yonna ebikolwa ebitali bituufu bakola naye ekintu ekimu kikola muwooza nti abasajja bano tebamanyi one gwolowooza lwaki mu Middle East WhatsApp tezikuwa masimu bakimanya nti balina okugema olugambo two bw'ogenda ku website mu Middle East ezimu ng'ononyako information tosobola gifuna one two kugema lugambo three bakimanyi bulungi nnyo nti balina okwekuumira ebintu byabwe ng'ensi tebitegedde ekisembayo bamonitaringa buli akawunti ya muntu yonna ku social media kebere Facebook kebere WhatsApp kebere Instagram kebere TikTok byonna byemukola babikola ne babiyinterpretinga bulungi babiteeka wali time egenda tuuka nga temusoose kugezaako kukakkanya bwe tuyita obutaala bwammwe ensi zigenda kutuviira zitunaabire mu maaso zitandika otikka bannayuganda kyokka nga babadde akakisa kokka bwe tubadde tuyiika mu bungi ne tutuulawo ne tukola ensonga zaffe tukola tufuna ekigula bagala eddiba ne tudda e Kampala social media platform zammwe zonna bazimonitaringa bye mwogera babimanyi bye mukola babimanyi naye mukisussiza bamaani bataata musooke mukendeezeeko ekirala bannayuganda omuze gw'okulwanira mu nsi ezitali zammwe nga toyina mpapula nga neoba oyina visa ekukkiriza okubeerawo awo ezo ensi nyangu nnyo okutaminatinga visa yo oba siteeyo within a minute bakutera kunyonya eddayo kuba tebaagala kumanya okulwana mukendeeze okulwana tu bannayuganda bwenna bobwana n'obulenzi mukendeeze musooke mmanye ensi ezo zitambulira ku mateeka ki one ensi bwe batenya mwenge nga tebakkiriza kunywa mwenge kiki ekikukusisa omwenge guyingize mu nsi otandika okugunywa ekyo nkitadde awo ekyokubiri ensi ezo tezikkiriza muntu kutambulira muntu nga temuli bafumbo ne mukukuta mubikolo byebakulu ne mubikola lwe banaakukwata etteeka lirekukwatako lye tuyita sharia lyo bajja kutemako omuntu oba okukuba amayinja ofe nga tewali agenda kukuwolereza oba okukusiba amayisa ago amateeka gye gali ekyokuna bw'oba wajja kukola ekituufu kiri nti omuntu yenna tolida ssente ku nsi bbiri ekizibu kye tulina bannayuganda bwe tugenda ku kizigo okubba ne tukuba enduulu baana bawala ne baana balenzi muli ku kizigo muli mu kubba naye muli mu kwekubira nduulu bannange mulikirawo okubeera enduulu ku kizigo ffenna gye tuli mu diaspora oba e Bulaaya twagenda kubba tuli babbi naye ate bwe twatuuka ku kizigo tuli mu kuba nduulu ffe kennyini twekubira enduulu bannange mulekeraawo bwe tuba twagenda kubba katubbe tudde waka tuinvestinge naye mulekeraawo ate okwekubira enduulu ku kizigo mulwana mukole fujjo munywa omwenge mwenyigira mu bikolwa ebitakkirizibwa mu mateeka omwana oli mu kiyumba oli mu kwegadanga na boosi wo ekyo ng'okimanyi nti mu ddiini kive mu bikolwa bya bulijjo kive kisobola okutemesaako omutwe mukimanyi bulungi nnyo nti omukazi omuwalabu n'akwatira bbawe mu bwenzi naddala nga mukutte naawe gwe omwana omuwala omukazi waddembe okukwata ejjambiya n'akutematema n'akuwembwa nga tena gweyeebuzizaako gwomusango teri agenda muvunaana temusobola kiteeka mbongo nti gyekiri noonya omwenge okimanyi nti eddiini w'oli mu nsi tebakkiriza mwenge noonya omwenge
Eddini wonno manti tebayowanira munolwana bannange eriyo abaana abo bwana abo bono abasubira okujja mu nsi ezo. Singa ensi zinakira kwega tebana Uganda mususize fujje mu dde Uganda wammwe mugenda kola luddawa mu nsi ki. Mugenda kola mu nsi ki. Kino nkimanyi kigenda kunyiiza abamu ne mugenda kola mu nsi ki. Ne wakubadde tuneenya gavumenti okusindika abaana mu Middle East naye ate yaddeko ng'omubiri omweru ekyali abasubira okujja naye mmwe mudda ku kizigo ne mutandika okukubirako enduulu nga mwajja kubba kitegeeza mwonoona. Mukole ssente mudde waka mukole fujjo lyammwe gye musumula wufa ku mizigo gye muyiwa amazzi ku mbalaza gye mulwanira nga teri abakutteko gye muteeka ebidongo buli wamu gye mwagala mukole ssente zammwe mudde waka mukole fujjo. Naye mu nsi ezitali za mwendereza Abawarabu kigenda tuuka nga bakola operation buli basanga mu Uganda nga bagenda kutikka oba oyagala oba toyagala. Nkiddamu kigenda tuuka nga buli nsi yonna ya Middle East enoonya omwana mu Uganda wali nga bagenda kutikka. Ate kinaatera tekiri wala nnyo. Nkiddamu kinaatera tekiri wala nnyo. Abalwana abanywa omwenge abali mu bikolwa by'okwedaganga ne bakama bammwe abali mu bikolwa ebitakkirizibwa mu mateeka mwegendereze nnyo ekijja okuva mu Buwarabu nga kibatikka kibazza waka. Kyambadde kanzu n'entala busikitaddeko kitadeko ne galubindi kyambadde n'ebikalabanda kijja bwe mutakyusa ku mbeera yammwe. Naye mujjukire eriyo abaana abali e Kampala abaagala okujja mu nsi ezo musimulako ettaka bangi nnyo abali mu mbeera embi. Nga nfundikira ekigulalogi tugamba akajja obunaku keemanya ejjanzi teribuuka na nzige. Wajja kola ssente zo zikole by'olina zikolamu maliriza contract yo odde waka muve mu malala. Teri agenda kuwaana essaawa zino bakuwaana naye bw'onodde e Kampala ojja kutegeera nti abali bakuwaana baali bakukiina. Nkigamba essaawa zino oli muku sireyinga oli ku social media oyogera bitakwatagana naye koonodde e Kampala nga bakuzizza bakutisse lw'onootegeera nti ekituufu amateeka gye gali ate ensi zirina constitution ate zirespectinga bannansi baazo nga nsembayo. Ng'ogyeko eggwanga lye bayita Uganda omusajja Omumerika lye yagamba nti the shithole country Trump ensi ezisinga zirespectinga bannansi baazo. Their citizens first then foreigners they are just minors. But in Uganda foreigners first citizens are useless. Kachibadde mu Uganda mumanye ensi ze mulimu eza Middle East bakonsidalinga nnyo munnansi waayo okusinga ggwe omugwira era ggwe munnansi ne bakuzizaako musango tebasobola muvunaana era gwe bavunaana ekyo njala mukimanye ekyo n'ensi endala bwe zikikola you can't compete with the citizen of that country or the native of that country. But in Uganda the government consider foreigners more than their citizens. So be very careful in each and everything you are doing in the Arab countries. Because time is going to come, those countries, they will say enough is enough. They will deport each and every Uganda to the extent you will be seeking for a job, no one is going to employ you. Because you are misbehaving. Those people, they have been fighting for their countries for so long. You fail to fight for your country, but you're misbehaving in a foreign land. Please behave. Kigwalogi nkigadde bwe kikoze obubi. I'm very sorry about that, but nino bagamba mutegeere mukyuse mentality yammwe. Awo nzigadde ngenze ku firimu yandeese olwaleero. Ndowooza kantandike n'obubaka buno obugenda eri abakuumaddembe mwenna. Kansubire nti mutudde bulungi nnyo. Njagala kuno oboinako muganda wo ng'akola mu poliisi, akola mu UPDF, akola mu gavumenti. Eno message njagala egende gye muli. Wetwogeredde essaawa zino nzize mbagamba ebigambo bingi nnyo nga mulowooza oba ndiko ekikyamu esiriiko kikyamu bye mbagamba bituufu nnyo. Eggwanga Uganda lyolekedde akatabagambi y'enfuna to the extent Yoseri tiba habolo tabasiro mutano wakarekeze nsire temuzezede nsaka bisibe lukwata junior yalowooza nti when you spend much while you are earning little you can control the economy. That is their mentality. That is their common mentality. Mu Luganda kitegeza Museveni yalowooza nti bw'okozesa ssente nnyingi ennyo ng'ate oyingiza ntono osobola okumanejinga ensi which is impossible, tekisoboka.
centers investing mu security nemba spies across the world kubanga yagala kwelemeza mu buyinza ne yerabira nti banansi be bayina okubanga ba controlling economy ekireka n'akyerabira. Kati what is the problem right now? Before nga sinagenda wala njagala sooka kuyisa message eno abasirikale mwenna mujuulire bulungi nnyo ku level yonna kwoli njagala ulize message eno bulungi nnyo ngenda gikola mu Luswahili njikola mu Luzungu ne mu Luganda kansuka mu Luganda. Baganda baffe mwenna abali maje ga Uganda njala bategeeza banansi nga constitution bwesoma essira balitadde ku mmwe ne mwesulire gwa nagamba okuba nti namwe mwetundala kyamulige essalamu bali ansenke wetwogeredde essaawa zino nabagamba nti temulina nsimbi tebabasasula mumaze omwaka mulamba nga tebasasula naye mukyali ku siyaasa Museveni gwabateekako okubabuzaabuza ng'abafuka bana abajobera nti gonna mazze wetwogeredde essaawa zino red blocks ziteekebwa mu bitundu ebyenjawulo ne mubba bannansi naye nga temwandiyagadde babba olw'ensonga babagamba nti mugende muyine mundu musobole okwejjako kye tuyita obwavu nga temubba bannansi. Bwe munaatandika okubba bannansi nga mutandise okukikola kitegeeza ensi ebalemye ne Museveni ensi emulebye ekiddako kye tuyita akatyabaga. Mu nsi yonna nga tonnakola kintu kyonna olina sooka kulabirira basirikale kubanga bakwasa amateeka n'ebiragiro Museveni kimulemye. Eno message njagala egende mwenna kimuli. Abasirikale mwenna tebageze ne babalya nti Museveni bwe yasinzidde ogamba nti agenda bongeza omusala agenda gubongeza teguliyo. This message go to all you serving UPDF officers at any level. I'm here to inform you, please don't be lied to or don't be fooled by Museveni and his inner circle generals. They're just lying to you as they have been doing almost for 37 years. As we speak right now, they had a meeting last week. They agreed that they are going to increase your salaries. Like those of 4-star generals, they have been getting 1.6. Now Museveni decided that they are going to get 15 million. That is a big lie. It is impossible. According to the economic crisis which is taking place in Uganda, because the National Treasury has not even a single coin. And all ministries in Uganda, they're not functioning due to the problem that they're lacking funds. So because previously there was a well-planned coup which was involved of all generals and sergeants across the country. So he decided to cool the pressure so that he can convince you that he's going to increase your salaries. That is a big lie. As we speak right now, all the 4-star generals that have been earning 1.6 million per month, now they discussed and they argued that they are going to increase from 1.6 to 15 million. It is a big lie. Because if we convert 1.6 to US dollars, it is $426. But when he came to address you, he said that it's going to increase from 1.6 to 15 millions, which is a lie. So, if you say that you are going to give these people 15 millions, you deduct 1.6, that means you are going to be paying these people extra 13 millions plus, which is a big lie. If you're converting 13 millions and 400,000 into US dollars, now you are saying that you are going to add them $3,650, which is a lie. It is impossible. You don't have that money. Don't lie these people, because previously they were planning to overthrow your government. Now you decide to lie them that you are going to pay this amount of money to them. No, it is a big lie. Tekisoboka. Ngenze maaso. Museveni bwe yavuddawo n'abagaa nti agenda bongeza ensimbi nejjukira yayogedde n'aba generals be yagaa nti agenda bongeza naye bano bakulutu okuva wansi ku bayingira bona basigadde ku mitwalo 6 kuba talina ssente zino. Yabagambye nti mbadde mufuna kale kamu n'emitwalo 6 ze $4 426 n'abagamba agenda bongeza abate ku milioni 15. Milioni 15 bw'ozikubisaamu wano, milioni 15 bw'ozikubisaamu wano ku current rate eriwo by ze $4,455 teziriyo. Museveni tasobola kukwata $4,455 nti aziwa omusirikale wa UPDF nga n'abali e Somalia bakoze almost for 2 years babanja sente zaabwe, ate nga sente ezo zibadde zisasulibwa African Union ne European Union wepo ne United States of America. Bwabanga tasobodde basasula sente ezo kitegeeza mulekerwa okulimbwa era bajja balimba nnyo. It is impossible.
kati kanso kembazanyire agamu ku maloboozi agabadde mu meeting yamu nga babadde kadieko ba information ina nyingi njagala mugitegeere linda ko muwulire bulungi nnyo njagala mugitegeere emu ku meeting ezabaddeyo nga babuzaabuza yiyo. And we also changed that formula because it was unfair to us, and also nobody was able to explain what it means. So we changed it so that we formulate a formula which is going to help the UPDF personnel once they retire. So on the salary, it was agreed that is enhanced in phases. One, because you had from private to captain, 2018, 2019, their salary was enhanced, and from major to general, their salary was not enhanced. So a decision was taken that we first enhance that level. The next year, we enhance the salaries from private to captain. And the last person who is a private will be earning 1.5 million shillings. That is next year. You have got this money, this financial year effective July, but there are other challenges. Sijja kumala voice note eno kujjako basekerera bataata bambi nga mulabye, lakini wacha ni unaambie wenzi watu mulikuwa kwa jeshi miaka 20-15 mulikuwa mnapata msala mdogo. Kwa nini huyo mjamaa amekuja na siasa anawadanganya anakwenda kuwapatia msala kubwa? Huyo anawadanganya, hiyo ni siasa. Mnajua vizuri huyo mjamaa ana pesa, sawa, yana pesa, anawadanganya tu. Na huyo mjamaa huyo mkubwa anakuwa anaongea, kama unasikiza mambo anaongea, hajui hiyo mambo vizuri, hajui mambo vizuri, kwa sababu hawana pesa. Wanakuwa wanawadanganya, watawadanganya kwa sababu wanajua mambo yao kutoka zile siku za zamani. Wanakuanga wanapiga kipindi cha kuwadanganya. Sisi sawa hii, huyo mjamaa na pesa. Sasa mkuwa uangalifu sana. Muna family, muna wadogo, muna wabibi, wadogo watu wanataka kwenda kwa shule, hawana pesa, hawana chakula. Sasa wanawadanganya, wanakwenda kuwapatia mshahara mkubwa, hakuna msala. Ni sawa mfanye kazi na wananchi, tupeleke tuchukue hii government itoke, kwa sababu tunachoka. Sasa wacha niwaulize wengine, sawa hii hamuna msala kwa miezi 7 nyuma, hamuna msala, lakini wewe mjamaa amesema wanakwenda kuongeza msala. Wale wengine wenzi wako wanakuwa wanasavu kwa Somalia miaka 2 ana msala. Sasa lini watapata hizi pesa? Lini watapata hizi pesa? Pesa zao wa jamaa zimekuwa zinatoka kwa African Union, zingine zinatoka kwa EU, zingine zinatoka pia USA, lakini zote zilikuliwa. Lini nishaambia hizo sako zenyu zote, sijui sako zenyu za wajeshi, zote pesa zilipelekwa wao wakubwa kwa State House. Lakini kwa nini wanawadanganya? Lini wenzi wenyu wanakuwa na sababu kwa Somalia miaka 2 au wana msara? Pesa zao zinakuwa zinapia kwa dola. Pesa zote dola zilikuliwa, zote zilipelekewa. Sasa kwa nini wanawadanganya? Bali mebali wanasajja bayaje.
okoze maje emyaka 2 toyina de ploti toyina de akayumba k'ekyo yikimu omwana otasoma mukazi wotalya mumaje omwaka mulamba kati balinyisiza batyo omusala nga neziba bamaje tebanaziba wa wachi wabalimba okoze emyaka osavize mu UPDF emyaka 2 toyina we basima toyi omwana otasoma talya baganda mwabadde Somalia babanje emyaka 2 sente zabwe zaalibwa kyokka nga sente EU zisasula African Union sasula European Union ne USA sente bazia sako za mwezo neza wazalendo buli woli sako zonda sente baziba kati babataddemu ekibozi bagenda mu 700 ne chikumi kyagenda bawo babanga basomesa abanja abasawo babanja abasirikale babanja bagenda zibo waddi ekyo babalimba kubanga mwade mwagala kwegugunga omwezi guli oguwedde mujjeko government kati bagala batekemu ekipindi kyalala salama babalimbe mugenda tebagenda bawa sente bwanga bali bagala bawa sente lwaki badira mutabani watagenda ku front wadde okulwanyisa ebiyenje wadde biku ku front mukati yakulira amaje mukubye mundu emyaka aga abasajja batakubanga na mundu abali Rwanda buli omwe ina self contained abaana basoma balina uniform buli kimu bakifuna muli omukanula maaso mulinga ngente salala erwe UPDF mutuswaziza nnyo mulide mu nsi ya Mulukwe to the extent ongamba otyo mwana ali mu UPDF ngasoma senior 4 no soma senior 6 bakyakuteka mu kino ekibozibozi kyabakiro ne bagati gendo be nenga constitution gonda kuma bantu n'ebintu byabo mulekera okusiriwazibwa emberere mu Uganda bana basajja bekumirawo kyo nti mwade mugenda kwegugunga muwambe ne bagamba no katubalimbe ebintu bagenda tugenda bongezo kuva ku kakade kama mitwalo nkaaga tubobo kade 15 semanya bala kade asoka mu private ba mu milioni munene bagenda jijjawa bobanga mbaje myezi mukaaga myezi munane bagenda zijjawa kine kibozibozi kibatandisho batega mu kiveeko mu Rwanda banansi mujje tujjeko government that's the fact kubanga sente wezi ni bano sente bazimbi bazimazeewo. As you speak right now, Museveni is spend billions of money kumulimu kumubirigwe. Ngali sente yada afide Musabolia. Kubakati Museveni afukira mu kapiira wano. Bukana akali okutaka kyasobola kukola bamu wayali ngati afukira mu kapiira. Nebo yalero na mwamula banga yimbiride. Wali mukugulwa musibawo pint. Sobola okufulumya omusulo kubanga takyesobola. Kati if you are still serving such a man who is expired ngane mukazi takyalina Windows omuvubuka yayika Windows salimu sale sawa zino jabaga 50% is not a human being ayawo tekita kyerekereka nga mucha serving government yenu atenga bano siba na Uganda mugenda kulakula naddi mugenda kulakula musituka mukozesa amanyi gamwe muri batendeke nembate mwina musobola okukola kimukola mukyuse gwanga right now as we speak the fellow Ugandans the Kalamajonga dying of anger right now ngaba sirikale mugana mbakuba masasi ngaba kozesa kubanga ali gold ne mubenteza ne babwenteza bakola nyuma Christmas ne muzija ne ku Easter ngabo zabuza goza kibise buza myezi 3 mbaka wacho bade baba wenyama mukolerera nyama UPDF and police officers mukolerera nyama oyina uniform mwemu oyina ngatemu oyina underwear yemu osulamu kaini poti uniform tiwali wa mini yabuteeka omukyasula mu uniform ero ndabasaba mu apartment bayine mundu bayine ngoye abana basoma Golia oli majjo service emyaka 10 toyina de basima toyino gamba okyali musirikale olwa police okyali musirikale kusakoza mo sensi bazija muzuke. It is impossible and it will not happen. Museveni won't increase your salary because he's just using his propaganda and diversion to make sure that he convinces you to stay in service so that you can't go against him. Because previously you had a mission of overthrowing his government. That's why he came with this plan of just that he's going to increase your salary. Nowhere. He can't increase your salary because if he had that plan, yani batakirizo no drunken master muhozira gagenda kola party across the world. Nga spending buli watekanga concert is my birthday. Ya spending almost 2 billions. 2 billions bache zizo bakola mu basirikale kati muzukuke mutegere. Amvudo sigenda ku wow. Ngenza ku information dada. Banda ngaba yese bagamba kibufudde katono nti nze ebintu byange mbyogera n'embirekano sikyagala kulekana banda Uganda mwenna muli nabaleka nzija nekola information nenjibatira ku mitimbagano gy'ensi yonna n'ensirika n'embeeraawo bwe kijja nga nsirika nabagamba mu basajja baganda abakazi abaganda mwenna bali mu Buganda abali mu kukola nembaga nti obutale bagenda bo bagobamu nembaga bagenda bagoba mu business ya border bagoba mu business ya taxi bagobe ne mu butale nga muloza nsaaga Chiche kituse boda bazi bagobiyemu sabagamba nabagamba
tutuyise mu butale obutale obusinga obunyo bagobyemu sabagamba nabagamba tutuyise ku wino omusajja yali akulira akatale ko wino Godfrey Kajja omusajja wa Kabaka Omuganda yadduka mu Uganda nganda bagisimu fungize nga mission amaze gitegera bagenda kubagenda mutemula kubanze na mugamba nti adduke nga balese oyo muba mwanyina watu mwino bandi ngali mu first family yabaddukanya akatale with the reason yali ayina okufinding out documents students kwatagana akatale nazi finding out natandika okulwana ne bana Uganda bonna abayina mu state mu katale n'abajjawo kyekifulumyo olwale yose liyaga nti ekyapa akyagala bakiwa omuntu omulala bakisazeemu kitegeeza ati baagala kuzimba akatale kukajja kuhamba katwale mpaka ku nakivu mpaka mu kalituusi wali in fact bwe batwala akatale ko kiba kitegeeza nakivu green nakivu blue naye bagenda gitwaliramu kubanga bo baagala kuzimba bazimbe kino kikyamu gwe bakizimba kimmoolo then bagatteko wino yenna ng'akwata eri akwata ne kafumbe mukasa mpaka mu kalituusi eri kati ne fire brigade bayinza ogizingiramu naye bagijjawo kubanga wali nakivu blue nakivu green kati akatale konna bakaagala kati ekikagaza kiki Museveni amayinti e hot cake mu kuzimbawo malls n'ebintu ebyo bayagala kati mwe bannansi bagenda bajja kubanga mulimu baganda batagetinga muganda yenda mufuna mpola that is their mission kubanga akatale kabaddewo nga ffe tebannatuzaala nga sina kazimbe kubanga nze na vision yako nalimbaddeko nayo nali ntuse mu katale nga tebannakazimba abasinga obunyumuzi ffe mwategere nkatale ng'egi katandikawo bote batwaje tugamba abantu ba pakayandi bagenda bajunga muzo ansaaga what happened chechiruo katesazo kati ke yasabye ekyapa bakisazeemu kive mikono gy'abantu bakize mmanya g'omuntu omulala oyo gwe yabagambye gwe yakyadressinze ko ye Museveni kennyini yeso kuba kyakola ebintu bibwe kati akyadressinga nakiwo omuntu omulala nga Museveni kennyini nanyini kyapa ekyo kubanga ettaka alyagala ne weewuumye esanzi no Museveni afukira mu kapiira ettaka ogenda litwalawa manyi kuno kwoli ofukira mu kapiira Museveni nsinja gadde njimanye etegeere kano akali yakukute kacyasobola kufulumya musulu ofukira mu yeso kiba kuwa yali ngene bakutekawo baga wano wansi kunganya omusulo kyekikutambuza ne toy from Monday up to Friday kubanga tokyasobola kukwata musulu ogende sawa yonna naye nkubuuza ettaka ly'owino lyagazaaki kiki wayagaza abaganda bakulira kitu kikuwe bamufuna mpola basomesezza abaana mu katale k'owino wasooka kujjawo kisawo ekyenna kivuna okitwala wamu Muliro stadium n'okitwala n'okiteekako buli kimu kyoyagala kati essaawa zino abantu ali mu wino oyagala bagobamu kati buno obubaka nga sinagenda wanajala bugenderi bannayuganda mwenna naddala baganda tugamba nti ensobo ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa kivunulwa kitya nti bw'osanga ng'embeera enzibu mu kintu ky'obadde okola osooka nga nawumuze engalabyo n'osooka nolowoozaamu engeri gy'ogenda okyusamu ekintu ekyokukola buno obubaka njagala bugenderi mwenna abakyala n'abasajja baganda bali mu Buganda naddala nga mbadde mukola mirimu gyabanfuna mpola nga bakugumye mu kitu obadde okola maama taata senga kojja nkuwagaabwa muve mu by'obusuubuzi musooke biveemu dde wammwe ku kyalo mudde mu kola eyo twasookerako bajjajjaffe nazzi kuno bagaggawalira nnyo mu kuluma n'okulonda okusuubula tebaakuliimu nnyo abaakulimu baali batono nnyo kubanga mujjukire nti abayindi baakolanga okutunda baakolanga ebyobusuubuzi mu Uganda naddala Buganda wakati era batambula nnyo n'ebitundu ebyenjawulo ebya Buganda baali basimbye amakanda nga bakola business abaganda bali batandise business baali batono naye era Museveni byamala okujja okuwamba n'abajjawo kati ngenda basaba n'obuwombeefu bw'obanga oli mukyala oli musajja Muganda sooka okwate engalabi ogikyuse bulungi nnyo ogizze ku nnono tugamba nti ensobo ekyusa amaaso nga nawo envubo okyusa musooke muve mu business bwe muba mukyagala emirembe nga toyagala oyite tembo nga toyagala ogwe eddalu mu mbeera gye baplaningidde ennene mujje mutamanyi musooke muve mu business muve mwakediza abasajja transport mubale buli kimu kibalekere mudde waka musooke mukole ku bibajjajjaffe baakola bajjajjaffe bagagawalira nnyo mu kulunda okulima n'okola business ez'enjawulo ez'okusuubula nga basuubula birime nabitunda kiri ku likodi mu nsi yonna teri kintu kitonde kyatendebwa Katonda kitalya mmere nkiddamu kiri ku likodi teri kitonde kitondebwa Katonda ekitalya mmere mulime emmere mudde ku nnono zammwe ekikutta obudde bwe kinaakita nga mufunye obwongo temulina okusituka okwerugyako abalabe bano mujja kudda mu business teri kitali ekyo mugenda kukabatwaha ng'entulege renti alinnye emisolo girinnye bali mu kuba babanyaga buli kimu mujja kitegeera nti yabalwesidde musooke mudde ku nnono mujjukire enteekateeka y'abaana abasajja batagetinga Muganda tosobola kuŋŋamba nti wadde mukyali wamu tosobola kuba nti okyalinawo eka y'ettaka oteeka okuba ng'ogirina ey'okubijja gyeri osobola ogyeyambisa okulundirako b'okulima mudde ku butaka abanyankole bano basobodde batya okugaggawala abanyankole abatono nva ku Banyarwanda baddira
okujja waffe gye bajjanga okulima ne bajjayo amagezi ne batandika okulima n'okulunda. Ennaku zino waffe ettaka bwe lyafa nga kyali kigendera okulitta be batuguza emmere, be batuguza ennyama, be batuguza amata. Kiki ekyatuuke waffe? Kubanga ffe twalowooza engeri kirungidde ebyobusuubuzi tujja kumalako ne gavumenti. Yes, twandibadde tumalako nayo. Naye ekintu kyakyuka ne batutunuuliza omudumu gw'emmundu. Tulina okwavuwaza omuganda mu ngeri yonna esoboka ng'ate bakozesa baganda bannaffe ababadde ekitono ne balooza ne bagenda kwavuwaza abalala. Kati bw'obanga enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe envuba okyusa, mudde ku nnono z'abajjajja mwe mujja kudda mugaggawale. Ekikutta obudde nga munaafuna obwongo ne musituka kijja bbota. Bwe mba nga temukyusiza ekyo, Allah bankuumire. Awo nvuddewo kati ngenze ku information eyandeese. Alright. Njala sooka kuyisaawo akalango kano, bulango bulinga bubiri. Akalanga kasooka. Waliwo munnaffe oba munnamule badde akolanga ku BBS Telefina. Mwe mwenna mumanyi bulungi ye ebigambo badde abyogera nga bw'alina obyogera nga tabimenyamu, gwe tuyita Ssesanga batte. Muganda afuna yafuna obuzibu bwe yatandika okuwa amawulire amatuufu eri ebyenfuna by'eggwanga, ebyobufuzi n'engeri gy'abirabamu. Kiyimba Freeman ne Charles Peter Mayiga bamufutula ku TV eyo nakata kyakolako. Era obulamu bwe buli matigga we twogerera essaawa zino. Nja kusaba omuntu yenna asobola okutuukirira omwami ono yeetaaga obuyambi kubanga ayagala kutandika kuwa amawulire ge tuyita online news ng'asobola otuweereza. Era asaba n'obuyambi nti omuntu yenna asobola omufunira equipments ezisobola okumuyamba okubroadcastinga information mumuyambeko. Amannya ayitibwa Ssesanga batte. Ennamba ze osobola mufuna ku 0778494335 oba 075 oba 0750 yesembayo. Amannya kuliko Ssesanga batte. Kubanga ennaku zino ayo kwenda bamunoonya olw'ensonga nti yagaana okukwatagana n'abafere abali emmengo okutandika okuwa information enkyamu eri eggwanga. Ye n'agamba agenda kukola kyonna ekisoboka naye nga yeetaaga obuyambi n'obukuumi bwammwe. Osobola omukubirako essimu ku zino z'ensonyi zonna n'osobola kuba nga omutuukirira n'asobola okuba nga akola ki mumuyamba bannange. Ennamba ze wano essimu yange tekyandaga message kubanga nali badde mpandiika naye ennamba ze ziri 0778 49 43 50 essimu esooka. Essimu ey'okubiri kuliko 0750 99 37 883 era amanya gonna ejja kuleeta Ssesanga batte. Ndoza muzifunye bulungi nnyo. Bambi mumuyambe mumuduukirire asobole kubanga azzaawo kyalina okukola kubanga musajja mutuukirivu nnyo, talina buzibu bwonna abadde aweereza ggwanga lye na bwakabaka bwe. Ne mwannyinaffe gwe nandyagadde muyambeko ye mukyala yafuna accident nga tuli mu kalulu k'emolo. Mwananyinaffe Nusufa Nakato yeetaaga okuba nti atwalibwa ofuna obujjajja bw'enjawulo n'essaawa zino ali waka wafenyera era olumu atina n'okupostinga na postinga olw'okuba nti eggwanga limuluma. Yenna ayagala okuyamba Nusufa Nakato ku medical bills oba ku ngeri y'okulanga omufunamu appointment asobole okugenda okujjanjabibwa either mu ggwanga eri Kenya oba South Africa. Mufune ku 0702 588839 ojja kufunye Nusufa Nakato mwogereko naye oba osobola omufuna omuza kisa asobola omukuba okwingira eddwaliro ne basobola kubanga bagenda omujjanjaba afune further medication kuba bamukolako wano kibiina ne president bamukolako naye asana okufuna obujjanjabi. Namba 0702 588839 yo Nusufa Nakato bambi musobola okubanga muyamba. Mukitegedde bulungi nnyo. Enamba wano message zange sijiraba ne banempandiika ennamba zino naye sisobola kuba nti mpandiika ennamba zino ziri ez'amukulu Ssesanga batte muzifunye bulungi nnyo 0778 49 4350 naye munyampita okuba ku ssimu eno ng'oli wa iso seemwaite mukuba ku ssimu zino bano abaana bankyukakyuka mumugira mu basereza eggwanga bwe kinajja okuba nga balina okwogera mazima balina kubeerawo bajja kuba babeerawo. Awo nno nvuddewo kati ngenze ku information eyandeese. Alright, okusookera ddala nasose nerabidde okusobola kukola ki okwebaza president. President network mugireke bagikwate mu video mujja gisanga ku YouTube kati bantu abayigira amagazi tugikola bagikuttemu mujja gisanga ku YouTube. Olunaku lw'eggulo njala okwebaza omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuuka ku buwanguzi okuba nti wasobodde okufuna ekifo ekinene bwaguuga kimugenda okusobola okuzimbamu office eza National Unity Platform ezikuŋŋaanya bannayuganda bonna n'okuba nti beeyagalira mu nkyukakyuka ey'omuggundu. Webale nnyo balire ddala ne b'okulembera nabo ekibiina ekyo ekya National Unity Platform kyebale nnyo mubalire ddala naye mu nsonga eno nja kubategeeza ebigambo 2-3 bina.
bingi nnyo bigenda kwogera ku social media naddala ba NRM propagandist n'abaludde oluvuganyaamu abatakisanyukidde kubanga badde bakimanyi nti tetulina kye tusobola kukolawo naye bwe muba mwakikoze njagala kati buli muntu ayogera temuwa time tukole biddako kubanga Kyagulanyi tategeera Bobi Wine Bobi Wine tategeera Kyagulanyi kati ensonga ebwatu bwatambuza ebintu bye era nammwe aba NRM tugera mutegeera ye kennyini Kyagulanyi Robert Sentamu tategeera Bobi Wine ne Bobi Wine tategeera Robert Kyagulanyi Sentamu kati mbanga bwe tebeetegeera kitegeeza ajja bavuga speed mpaka olwana batusa gye mulaga kati bano bonna propaganda ba NRM mubaleke boogere kubanga kye balina okusasulwa ekyo Kyagulanyi batabula kye bagenda kwogera nufu batero kye bagenda kwogera so mbaleke boogere kubanga kye basasulirwa okwogera ekyo mukireke temukirwako nnyo tugende ku nsonga endala nze njagadde kubaza bwebaza na kugenda mu maaso na kubawa information kati njagala ntandike bulungi nnyo buno obubaka njagala bugende eri bannayuganda mwenna abazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka mwonna bali mu diaspora amanya nze Fred Kajuli Lumbuye Chemical Ali ntula ku mutimbaga guno obwonyi bw'ekitabo n'enjogera information yange n'engirekawo nze ntambula nga bwe nabagamba nti nze sejjusa ate kiri atabala kye kiri nasigadde waka olugero siriruddamu okujjako bategeeza nti omubisi si yaba omusi kyovula mbaga nti ekiso ky'embuzi kirekerera omubaazi kirekerera omusi ekitundira omubaazi nkiddamu omubisi si ye musi omuntu ajja okubikira si yaba yasse omuntu gwazza okubikira bintu biri byanjawulo bwenzija ne mbagamba ebintu bino temulowooza nti mbasiina byakukola ebyokukola mbirina numirirwa nnyo Obuganda okusinga kubanga nasooka kubeera Muganda nga sinnafuuka Munnayuganda Omuganda ali eyo nga totegeera nkola ya Museveni ku myaka gino ng'oli mu diaspora ng'omazeyo emyaka 10, 20, 3, 5 nga n'ekinnya kiwaleke kikyamewo kyakubira neibalaga nti ekimenya weekiri nga n'amasannyalaze gakyavaako nga mukimanyi nti obuvuno obudde Bwakabaka bwagala busaana nga nayo bagenda ditwala ng'okyawagira ebikola by'amayiga n'akabinja kakali Mengo nkusaasidde mmwe mugenda okutukaabisa wano amaziga nga mwefudde nampulira zibi abasajja n'abakazi abali mu Bulaaya nagamba nti nze ndirwanira Obuganda nga nkozesa omumwa guno abankyawa mu nkyawe naye ng'amazima ngoogedde kubanga amazima gakaawa naye amazima galiwawo okujja bwe gatuuka gajja kuba bagatuukako Yos tibahaburo tabasira mutano wakalekeze nteekateeka gyalina nnene eri Kabaka wa Buganda okumusaanyaawo mu ngeri yonna esoboka kyobula basasudde ssente ku media kuno ziyite ne mu diaspora gw'amanyi nti simanyi oli musajja Kabaka oli mu ssaza gundi ng'okyayambala ekkanzu nga mukama we ali mu mbeera embi nga tosobola kyogerako nga muyimiriza abantu abagenda okwekalakaasa neewuunya Abaganda ekyatuka ku Baganda muwamukedde Bunyoro ng'abatalidda Buganda muwemukedde Bunyoro ng'abatalidda Buganda gwali e Bungereza ali mu European Union ng'ogenda kweta mu lukuŋŋaana wasaanya kaloli gamulengeja lwagenda otegeka nga mukama we ali mu kufeenya nkusaasidde nkenteekateeka namutayi keyavudde nayogera n'akinnambuka nga yawudde amagulu ng'ekikere ekiri ku musito n'agamba buli muntu alwala ssebo mukulu Ssaalongo Gamulengejja akweka abalongo kubanda bagafu Buganda tukweka abalongo ate lira ssanyu ne mbanga n'omukazi n'enzaala ebwe n'ezaala abalongo liba essanyu jjereere niyo va ku musajja akweka abalongo oyo taba musajja wakweka abalongo n'obakyusa location ekyo nkimanya ate nkyabatambulirako kati njala kutegeeza ssebo akakundi kakali mu Bulaaya kaba mafia b'otambula mugenda okukola seminars wabulira ogamba Ssaabasajja Kabaka muntu alwala yes mulwala tulwala ennaku 1, 2, 3, 4, 5 n'olwala wiiki n'owona Ssaabasajja Kabaka alwalidde emyaka 3 agenda mu Gwokuna yalwala kirwadde ki kyotasobola kubuulira nsi buli muntu alwala at any level but tufuna ne tulwala ne tuddawo abantu balwala lunaku neddawo mu wiiki eminaku 2 n'alwala n'addawo omutanda alwadde ebbanga lino lina yalwala ki kubanga kyekisikuzi ate munnanga omwami ono yeerabira nti okuseka n'akinnimbuka n'asimba amannyo n'atandika okwogera ng'akinnambuka ekiyindula ennyana kiva mu kibere nabagamba wano ngenda kujjambo information mugenda kutya kino kibagamba ekiri atabala kyekiri asigadde waka muwoza simanya ayina omukyala alina abaana alina mikwano munnange enkola ya Museveni temugimanyi gwe atagimanyi lya pizza lya KFC genda muli bwosirike wumuzengalabiyo otherwise ekinaafubutuka wansi mu bbanga ttono nnyo nze Lumbuye nja kuba neetuulidde sijja nakola live nja kusirika nkaaba amaziga gaiga ndume mareveyo ngambe mukama we bali kumpa mutwe we bali kumpa magezi ebyali byo nonna bimanya era sigenda kuba nti nnumwanga mugenda okulumwa babasiba akatambala ku mutwe omusajja asaanawo
teryanyega bakoze ebikolobero lukimba kikoze Mayiga wiiki ewedde wagenda mu masiro g'Abassekabaka n'oyingira ekibira n'ojjayo ettaka n'oyola ku bisigala bya Sir Edward Muteesa kubanga mwagala kuddamu kuwanga Muhoozi Kanyirupama ye mission eyakutumwa Emmengo wagenda mu kibira n'oyolayo ettaka ku kijja kya Sir Edward Muteesa kuba mwagala kuwanga Muhoozi Kanyirupama mbwa jjafuga eggwanga bawanga kitaawe naye nkulalira wali nnyankyamu kati gwe omuganda ali eyo bwe mba nga nzire nnyajja negga nti amasengere g'Abassekabaka gabbibwa ne gatwalibwa Salimu Salire Museveni kyenkugamba nkiddamu okiggamba buli akatuulidde agawumbidde kijja kkuluma nnyo nga ze tekinnumye kubanga buli kimu ekyange ekyogedde ntandise bwe nti ku lunaku olw'Essande Sawa 5 ezakawungezi nga zoolekera okubeera nti buwungeera bwe najja nenkola live nenteekako ennamba y'omukyala amanyikiddwa mukyala Margaret mukyala wa Makatikkiro Charles Peter Mayiga ne muteeka ku mutimbago ne mbunya ensi yonna bamusindikira message ne bamukubira amasimu ezawuli kika nga bamutegeeza gaye musajja we atwale Ssaabasajja Kabaka ajjanjabiwe era ndowooza n'abalina essimu z'abaana be babakubira essimu ne kituteekawo akatabanko mu famire ya Wasanya Kaloli Charles Peter Gamulengejja kyava akwata essimu n'akubira mukama we Yoseeri ne bamuwayalinga n'ayogera namugamba nti ayagala bawongeze ku security yoppo n'abaana be bawa security olw'ensonga bimutabuseeko threats afunye nnyingi nnyo okuva mu nsi ez'enjawulo kino kikyali kituuza tekinnabe kijja kino kikyali kituuza ekijja njala kubuuza mu famire zonna ezaakola obuvi Lwokutta Bassekabaka bonna abaaliwo famire ki ekyalina neeyogera keera Paul Kagwa abali mu Lwokutta Bassaabasajja Kabaka abaaliwo famire ki ekyasobola okuyimira neeyogera ki ekyagituukako nawe woyolekedde gwe kyakubiza simu ku Sande nga nvudde ku live n'otegeeza ebyokwenda bakwongera security eri abaana bo ne famire yo ssebo kikyali kituuza ensi ekulaba ne mu Europe gy'olaga mu America ojja kitegeera namwe mwenna batuuteekateeko kukyaza Nnaabagereka Sylvia Najjinda mukola nsobi gye mutagenda kwejjusa mbabuulira mukola nsobi gye mutagenda kwejjusa eyo sigenda gendayo naye nga mbalabudde mukulu omusajja wa Kabaka ow'ekitiibwa Katoka Jubi ali mu America nkutumiddeko kansubiro bulungi nawe ngende bulungi njagala kujjukiza nti olunaku lwajja e Kampala ne bakwata ku kisaawe Entebbe eyakuwayo mmanyi kubanga baali bategedde tulede Ssaabasajja Kabaka amaze okukulonda okuteeka mu kakuŋŋunta ak'okulaba nti olya obwakatikkiro ndowooza ojjukira bulungi nnyo era obanga okyali okyasugumbiza nti Mayiga mukozi wa Kabaka ye yakuseetinga naawe byokwerinda information ekwatako olunaku lw'otuuka y'ensonga lwaki baakozwa kati mukulu omusajja wa Kabaka Katoka Jubi ali mu America nkutegeeza era njala kutegeeza nti mukama wo Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe mukama wo Ssaabasajja Kabaka saa yonna asobola okukisa omukono naye nga temuvuddeyo kukola ddoboozi lya wamu mulimbibwa mujja kufuna obuzibu mutuuke okwejjusa mmwe ng'Abaganda nga tekikyasoboka Wasanya Kaloli yawaabye ebyokulonda details zonna n'akubira busana ngamba omusajja y'omu ku gwe batadde kakuŋŋunta agenda okufuuka Katikkiro wa Buganda okunzirira mu bigere baakunywera ku kisaawe Entebbe ndowooza bamala ennaku bazaali wiiki approximately yali wiiki or plus n'oddamu n'olinya n'odda mu America nakati John naye mba nga mumutegeesa simanyi sijui oyo folofota agende mu maaso mujja kwejjusa ngenze mu maaso kati ngenze mu maaso muwulize bulungi nnyo omwami ono bw'amala okuba essimu mu State House ne bafuna olukuŋŋaana v'omwange ku Mande ku ssaawa 12 zennyini ez'akawungeezi Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga yakubibwa essimu kipayopayo ne bagenda mu State House Entebbe ne basinkana Yoseeri Kaguta Yoseeri Tibahabula Tamusere mutalo wa Kaiseri Tamizezedde ensanga bisibe okwogera ku nsonga ezisibye ensonga za Mugabe ziri mu Buganda mu nsonga ze bateesaako zongera bategeeza wansi wammanga buli mwategere bulungi mwabakyagawumbidde abayita Abaganda ng'ate ensi egenda ssanawo nga mutunula kubanga temumanyi mu bantu abagenda mu State House muno mwe mwali omukulu John Katende ono nna naye atufuukidde ekyambikwa mwalimu Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga David Wasajja omusajja omutoolo mwalimu n'omukulu gwe bayita Baale Mugera ono nno ye bba w'omukyala gwe bayita Saara Kagerenze gwe mpita Kafuutu bano bali mu meeting eyo wepo ne famire yo City Babano tabasa mutano wa Kalekezi ne batuuka mu meeting nabagambye mutandika okulaba omusajja ono omutoolo bw'atandise okwesetinga nga yeesetinga nga Kabaka mu bitundu ebyenjawulo gy'atandise okugenda nga yeepresentinga nti Kabaka wa Buganda awedde emirimu
bakkiriziganyizza nti singa kitukira mission eyo nga bweri amasaza gano wammanga galina okusala ku Buganda ganda bwe gisimufungize ompulirize bulungi kwata olupapula n'ekkalamu wandika ebintu bino. Museveni yabagambye nti mission eno bwetuukirizibwa essaza lya Gomba lirina okusalibwa ku Buganda. Muwandike ebintu bino bwe naba wende wanga siriwo mujja bizza. Essaza ly'e Mawogola lirina okusalibwa ku Buganda. Essaza ly'e Kabula lirina okusalibwa ku Buganda. Essaza ly'e Bulemeezi lirina okusalibwa ku Buganda. Buganda eba esigadde ludda wa? Tewali. Bino birimu ku byayogedde. Museveni bw'amala okusubmitinga information eno Mayiga yamugambye ssebo yamugambye bw'ati. As a person, I don't have any trouble with whatsoever you are ordering me to do, as long as I stay in charge of Buganda Kingdom as a Prime Minister and as a caretaker. Chidon. Ku bigambo byonna byayogeddwa mu meeting eno Mayiga yagambye Mukama we Yoseti Baholo tabasiramutano wakali nseeteta mizizidde. Bino byonna sirina buzibu nabyo. Singa mba nsigaza obuyinza bwange nga Katikkiro oba ng'omuntu agenda okuba nga afaayo okutwala buli kimu ekigenda mu maaso mu Buganda nja kusobola okukola ebintu bino Mukama wange. Bw'atyo bwe yamutegeezezza. And I'm ready for each and everything as long as I stay in charge as Katikkiro and as caretaker as Apollo Kagwa did. Oza mutegedde bulungi. Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga ku Mande ku ssaawa ezo omanyinze ebyange ebibagamba wano ku ssaawa 12 wajja mu State House wajja weka amafridges nga tuyagala aseekula kati kankwambule. Omukulu ono wasanya Kaloli Salonga Bulengejja bwe yajja mu State House badde lwakubadde yanadina sookerwa kuba nti kati atenzizeyo oluvannyuma kasooke mbazo kati ku ssaawa zo 12 bwe yajja yalowooza nti drone zange tezisobola mumukwata. Omukulu ono teyajjira mu mmotoka ya wa Katikkiro yajjira mu mmotoka ya buyonje ya bulijjo nga yeebuzaabuza ng'afuka anaaba. Mu kuyingira mu State House entebe yajjira mu kakofiira ka golf oba golf cup enkofiira zino eza golf era ng'agitaddeko wansi wano yeebuzaabuza. Era teyajja na bugiraasi bwe buno obw'olugezigezi yajja yambadde t-shirt nga tayambadde suuti kwebuzaabuza ng'afuka anaaba. Wajjira mu nkofiira ya golf ng'eriko ekigambo golf n'ojjira mu t-shirt wajjira mu t-shirt si mu suuti era wajjira mu mmotoka ya buyonjo bwa bulijjo n'okamafuregi okuyina mu State House ng'olinganga buno obuvubuka obuza okufuna appointment kumbe wali ku mission weyagala kweka identity yo ku lunaku olw'Emmande. Era abasinga obungi tebaakula bakujjako drone ezange zizasobola okwidentify nga kubanga namanya meeting nali nayogerako dda nti olina okufuna meeting ne Museveni nkimanyi n'olwaliro luno wenjogerera oyinza okuba omulina emergency meeting kubanga wali mulina okuba ne meeting either tomorrow egenda concluding ebintu bino byonna bimugenda okukola. So mukulu walowooza tisobola kukwasaganya nakukwasaganyiza bulungi nnyo drone ezaali zibeerawo. Buuza Mukama bw'obanga osobola okukakasa nti byenjogera bituufu. Mukama waako yambulira alabe kyalina mu lubuto okukka ku magulu kyeyesibye. Mukama waako akweyambulira akulaga ebyo gyeyesibye akali enkoko tekakyasobola kufulumya mu ssulo. Kati bamuwayalinga naye alinga smartphone nga bwe bawayalinga kyanjo naye bamufuwayalinga kati ye kana akali enkoko takyasobola kakozesa kufuka mu ssulo bamuwayalingamu akapiira ne kajja payinta bagisibe ne wansi ku kisa ku katumbugulu eno gyalina payinta ne muba mulaba ayimiridde no payinta eyitamu wansi. Kitegeeza nti ye payinta efulumya omu ssulo takyasobola kufuka nga ye kati gw'oliko gw'oliriza mwagala kutta Mukama waffe tetulina buzibu. Ngenze mu maaso. Bwetwogerera essaawa zino omwami ono bwe yamaze meeting eno naye nga gye buvudde katono ku lunaku olwajjo era njagala bategeeza mu butongole mwenna abasajja n'abazaana ba Kabaka era n'okuluma ku Ssaabasajja kuto okumutegeeza bw'obanga akyalina agawulira. Amasiro g'e Kasubi Mawambe essaawa zino nga bwe twogerera emmundu ziwaasa mayinja ze tuyita zi SMG oba submachine guns ze zikuuma amasiro g'e Kasubi nga tebakkirizayo muntu n'omu wadde asala wadde okwogera ekigambo kyonna. N'amagye agagenzeyo ge magye g'Abanyarwanda balina emmundu ziwaasa mayinja nga tebakkiriza muntu n'omu kubanga asalayo ekigere. Mu kino enteekateeka eriwo eri nti abasajja bano nga bwe nabagamba nti baagala kusaanya Obuganda ensonga lwaki n'ekibira kino kyalema okuggwa olw'ensonga oba wakati Kasubi yagaana okuggwa bakimanyi nti Kasubi beggwa empewo za Buganda zijja kuddamu zikuŋŋaane.
wetwogerera SFC yatekinze dda over Kasubi amasiro bagatutte dda era nga teri muntu yenna akkirizibwa kukola ki kukuba olulwa kigere nga twogera abazaana bonna abateekeddwa okubeera mu Kasubi abasinga obungi abatakkiriziganya na bikolwa bya mayiga batandise okugoba ne boyogera ekigambo kitono nnyo essimu evuga buvuzi nti oyo afulume era njala tegeeza Obuganda twogera essaawa zino nti amagye ga SFC gano ag'Abanyarwanda n'ebibbo byennyini ebyabalongo n'ebibadde bikyamwamu abantu abajja okutona oba okuteekamu n'okusaba ebibbo bino byaggiddwamu ebibuwanga nnono bo ng'Abanyarwanda bateekamu ebibbo ebyabwe ebipya ebitakwatagana n'ebyo ebikwatagana n'obulombolo bw'ennono obw'Abaganda njala tegeeza Obuganda wala nti ebibbo by'abalongo byonna mbadde mmanye Kasubi mu nnyumba ezo entono ezibeerawo ez'abazaana byonna byakyusiddwa ne biggibwawo abasajja bano Abanyarwanda ku oda za Yoseti Babulwa Wepo ne mukwano gwe Charles Peter Mayiga era njala otegeeza Abaganda mwenna nti amasiro g'e Kasubi tegakyatuukibwamu muntu yenna okuggyako nga Mayiga yayogedde oba Museveni kino kyeyolekebwa nti ne ku bitundu ebisinga byonna mu Buganda ewali ebifo eby'enkizo era amagye ga SFC gatuttewo dda tewakyali muntu akkirizibwa kuba nti akola ekintu kyonna mu bitundu ebyo byonna olw'ensonga nti baagala kigenda okuggwa buli wamu bamaze okuteekawo wakoze deployment okuba nti ebintu bino byonna babitwala ngira wetwogerera amagye ga Yoseti Babulwa tabasira mutano wa Kaletsi gadeployingiddwa buli kitundu kyonna eky'enkizo mu Buganda era nga mbagamba Abaganda akakodyo kaakano nga sinagenda ku information eyo nsaba Mukama Katonda yonna gy'oli ebigo bino bye ngenda okwogera Mukama onsonyiwe nno byogera buli omu kijja musanga waali sigenda kukaaba nga mugenda okukaaba kubanga nze nkyogedde nabagamba mu system yange eyinza omuntu kye neekolako bwe nfuna ekizibu nsooka n'entuula ne neebuulirira ne mmanya bwe ngenda okivaamu era ekizibu kigenda otutuukawo nga ndi mutowolokofu Abaganda bagawumbidde mugenda kukaaba mugenda kunyigirizibwa mujja kwejjusa lwaki temwawulya ebigambo by'omusajja ono gwe muyita omulalu naye ate omulalu ye bw'aba ayogera ebigambo bino abyogera kubanga ayagala Obuganda kati mwabagawumbidde mu mpulirize bulungi nnyo singa ekiro ekiddugavu kikwata Obuganda nammwe kigenda bakwatiramu n'okutuusa okuba nga tebajja kukkirizibwa kuseetula kigere kuva mu nnyumba zammwe okumala emyezi emirungi 2 nkiddamu singa ekiro ekiddugavu kikwata obwengula bwa Buganda temugenda kukkirizibwa wadde okuseetula ekigere kuva mu mpya zammwe okumala emyezi emirungi 2 wagindaba nga n'okufuna ekyozza eri omumwa lujja kuba lutalo kana akatambi kajja kudda era bajja kkabazannyira okujjako okwewala bino byonna ng'empologoma etwaliddwa okujjanjabibwa bwe batetwaliddwa kujjanjabibwa ebigambo byenjogera bino bigenda kukunoonya buli omu gy'oli oba oli mu Amerika oba oli mu Ngereza oba oli Canada oba oli mu Europe oba oli Kampala oba oli ludda bigenda kukunoonya bikulye bikusume bikujijjiire nenga tokyalina kyozza nze nja kuba ntudde wano ne kwolwo nnyinza obutakola live nnyinza ogiteekako n'entula butuuzi bwenti ne mbagamba mujjukira bulungi nnyo nti kino nakino nakibagamba nemmwe abatategere baatulira ku nkata mwabaaki Omuganda yalwanirira Obuganda okubutuusa buli Muganda yalaga luddawa Omuganda ngaali teyatwala information nga kyakuzannyirako bajjajjaffe baali basajja nnyo n'essiма kyatuuka ku Baganda nja kubeerawo wano nga bwe ndiwo nga bwe mbibagamba sooka weebuuza nze naasoose okwogera ebigambo mu Uganda ebifaananga bino golooza lwaki baagala obulamu bwange bufeewo nze naasoose obyogera bamuliro mungi baaliwo abala baaliwo
naye lwaki banoonyanze kubanze enkubira ddala ku kinyusi wali bwennyini seekweka kuba nja kigamba okiwule kikusuna kikunugule naye ng'okiwulidde kati mu abaganda beebuzaabuza nga bafuka banaaba abatayagala kulwanira Buganda bwammwe abatayagala kutwala Ssaabasajja Kabaka kujjanjabibwa ng'abawadde obusente mwebuzaabuza teri buweereza buli mmengo yafa dda kubanga nennyini ye asobola ogibeerako ogifuga baamuwamba muwambe baagala afe kimugunyo omuganda sooka weebuuze lwaki bagamba ekintu weebuzaabuza ng'afukaanaba kubanga tokyalina mpewo muganda bamugamba ng'ekintu yasooka nganaga lindamu kino kiri bwe kiti nakino kiri bwe kiti wandibwa omutuufu gamba omuganda wa leero Ssaabasajja Kabaka atwalibwa jja nti Ssaabasajja Kabaka muntu ng'abalala balwala ebyo temutuka propaganda bulo bwalaba ekifaanana linda Kabaka bwate waafaana eyo photo edit nomugamba okay DJ Pool hold on bwalaba Ssaabasajja Kabaka ngalabiseeko mu katambi akalabo ngaga kitalo mabere twafa dda omulaye nga wakana nti yabadde video edit omuka toyomba kakkana kati mwe baganda mmwe bagenda balya ng'emberenge z'amawogola babagobe ku mataka batte omu ku omu mutuuke okuba nga muno ye mugenda okweggema nga temukyasobola kweggama wantu wonna abaganda bedda basomanga obubonero nti musoke bwe yakwatanga obwengula bwoti omuganda amanyi naga tufudde dunda namugereka abadde anyiiza kati musoke akwate mu bbanga baga lindako zino langi sadolini yazisiizeeyo oba discolite oye muganda waale so omuganda wedda bwe yalabanga musoke mu bbanga ng'alina waasimbye bw'ati yamanyirangawo nti akabonero kategeeza nti mukama badde anyiiza enkuba badde ejje badde si nnungi omuganda ale bwalaba akabonero kamusoka tebanga sadolini yasiizeewo eziraka discolite ye muganda wa leero netwebuuza abaganda balagawa ekyo tukiveeko omuganda wa leero bakugubye mu bizinensi n'akasigadde wako yagala kaleeta era okateeke mu bizinensi bwe tugamba nti abaganda abedda baali basajja nnyo nga bakozesa obwongo ne bano okuva omuzugulu yakuggyako identification gyo nkiddamu omuddugavu yenna nga n'omuganda mwomutwalidde the moment the white man took over your identity you ceased to understand. Chidam, the moment the white man came to Africa and took your identification, you ceased to understand. Chitia. Omuzungu okuva yajja ku lukalu lwa Africa n'akuggyako erinnya lye ly'obwajjajjaabo n'akuwa erinnya ezzungu wakoma okutegeera. Omuzungu okuva lwe yaleete ebyokusoma sime kye tuyita education n'akupampingamu amagezi agaga ebintu byewandiikira, you ceased to understand. That's why there are so many people holding PhDs and masters but they lack common sense. Tebategeera. Our grandparents, they lacked education, but they were so strong mentally. They developed their nation, Buganda, without education. Amanya bagalina nganze semanobe manyi semanobe kitegeeza weki the moment kasaba kuteeka erinnya ezzungu bongo le bugenda ne bakupampingamu education n'olema okwekolera nga nsobola okwekolerera n'oleka okutegeera wakoma okutegeera. That's why nti bakyatuvuga speed. Compare omuganda bajjajja bembabega abali mu Buganda nga tebafuna kusoma enkola gye bakolangamu. Okompea lingine jjajja wano wajjuzi wano yasomako engeri gye yisamu ebintu byakola byanjawulo.
yako kasita bateekamu education naye bateekamu ne ddiini ne mwerabira ebyammwe omuganda n'omuddugavu teyabanga na mukumbi waka. This is to remind you, those who think that you know much about history, when you can't even identify yourself as a black man or Ugandan or a Muganda, you can't identify yourself no Gabori Muganda, you can't. Omuganda teyabanga na mukumbi waka. One empoza feze chiduga veza baganda zatu kumanga nga tele mu biashara mu lujjalo simanya biekoko atemye toke nga tekiriyo twekumanga. Omudugavu wafunanga instincts za ddala Muganda ng'ekintu kinatuuka walootanga ne bakutegeeza this is going to happen n'omanya nti kino kigenda ku happening nga nina kikola ne kibeerawo. Bw'avenga wakange emitwalo gigenda okugwira wafunanga sigino nti genda gasi walungi tugenda n'olusazaamu. Ne kati omuntu ava mu nju ngenda kumbaga n'agwa ekigo mu lujjaawo n'addayo n'akisengo n'akomawo babatuuka emmotoka bonna ne basaanawo bakuwadde sigino waganya okutegeera. Twatambulanga ekiro notuuke wantu enviri ne zikuva ku mutwe gakwe zinooziwanga enviri zigenze kyo. It was kind of a signal okuteekako sigino nti waliwo ekikwolekedde era ebiseera ebisinga bw'ofunanga ng'obadde otambula enviri ne zikuva ku mutwe kyusa engalabi yo gizeeka relax paka ng'ekyosi kiyise. But these days tufuniriza kubanga omuzungu yatujja we tulina okubeera natutwala iwaatwagala naye nga bo balina ebyabwe. Omuzungu alina Halloween day eyo tebaako kuteesa bajja ne bakonkona ne batwala n'essere zaabwe kuba bagenda kukola emikolo gyabwe. Gwe naawe n'oyambala obukookolo tomanyi kye bayita Halloween day n'otambula kubanga baakuggyako. Gano gonna amaanyi Katonda gwe tutamanyi gy'atuddewo omukazi omusajja yagatuwa to protect ourselves ensi yagireka eri automatic, but for you ne bakusiriwaza n'ogaana okutegeera. That's the problem, as that's why we are suffering right now. Waganda omuganda teyabanga na wakasale teyabanga na mundu twekumanga feka kubanga twayinanga empewo twayinanga buli kimu n'essawa zino ogawa omuntu nti gundi mu kyangwe Mmengo waliwo n'agamba ate mayiga tulaba atuuza abantu Mmengo. It is the system. 7 yasasula buli kimu ne kikulimu okutegeera mayiga akola mulimu ki. Yalina wooteeri kitoobero yakiggalawo dda kubanga yatuuka mu kintu ky'alina. Oyagala mbagambe ki? I'm a black man and I will stay black. Never going to fill a passport. You're what is your origin? The black, you are from Uganda. That is it. What's about Belgium? Black British. Originated from Uganda. What's about you British? Simple as that. Kubanga muli mudde okutegeera. Mujja kulwawo. Muganyo tegeera. Lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde Katonda yamba yeyambye. Katonda gyali munene nnyo era teryasobola musobola naye yatuwa obuyinza n'okutegeera. Kyova natwedde bwe twasobola mpa okutegeera n'okumanya. Mpa okutegeera n'okumanya. Tetukyasobola bifuna. Ne Katonda munyiivu gye tuli. Twejjako kye yatulekera ne twetekako bitasobola. Eyo sigenda gendayo kubanga nyiza okukyankananya abantu abamu. Nyiza okukyankananya abantu abamu ng'endowooza yaabwe enfu tebasobola bintu bino bitegeera bulungi bira bulungi nnyo. Empologoma erimbula bw'ekika ekyawa gutwogera ku nsonga zina bwe bagamba propaganda n'obatunuulira mbw'ate tulabe Mmengo activities zigenda mu maaso. Activities za gavumenti. Museveni yakola activities e Mmengo. Yakola activities e Mmengo. Niyo n'okutegeera muli wano nze mbagambye okwange nkukoze. Sigenda kunenyezebwa era sirinenyezebwa. N'abaana n'abazzukulu n'abajja balisanga video zino ku mutimba nga bagati
Jajjaffe ensonga zino yazoogera era yatugamba nti Obuganda bugenda ssaanawo naye abantu baleka bamuwakanyanga kati kabibeerewo. Ate munnange nno njala kuga ne Yesu Kristo ffenna gwe tukkiririzaamu ne gye yali asibuka gye yava gye bamuzaalira baba tebamwagala mu bitundu birala kubanga yabakola ebyamagero. Nange mbagamba wa ne mwebuzabuza nga bafuka banaaba ne mujja kikomba kumujja kitegera mujja kiwulira. Ensi tekungulwa tugikyalako bukyazaako wayagifiira tuli mukka naye ensi olese mukullo kiki olese mabega kozesa omutwe gwo. Education is nothing without common sense. First use your common sense before you go around saying that I'm educated, have PhD, I have master. Those are useless. Because those imported ideologies which were imported to sabotage the thinking capacity of the black man. First use your common sense. But right nowadays we pretend that some people are more educated than others, but their reasoning capacity of brain is a monkey. Full of cow mentality. Someone holding a PhD are reasoning mwana wa nursery. Someone holding a master's are reasoning mwana wa nursery. No sango mwana waliwo omwana ko bamuyita waliwo mukabasade sala bamuyita magala mumunonye ko ku TikTok ne ku mitima ngano ayine bigo byayogera no kyusa mboli gabo kyusene nga wait a minute kino muganyo kyusa ideology yammwe mumuloza abantu abasoba singo kutegera nedda kutegera gaba buba bwongo muzeyi wakuzana nabo oba mago yakuzana nabo nebo osanga omuntu nga akozesa nnyo nti amu educated nasoma abate yasoma okusoma kukuyamba kusoma na kuwandika naye amagezi uzala na bwongo omuntu. Too many people, or the biggest number of educated people, they lack a reasoning capacity. Basoma nete bayiga nete bategeera. There are two different things. Osobola okusoma n'otategeera. Osobola okutegeera naye nga tetuwasoma. Naye tosobola kimanya. Ng'okozesa mwongo ogwo. Gwe mbuuza abasajja bonna bagagga bali mu Kampala anayina mu diguli kebere mbwete. Nga nfundikira. Gwe mbulira mugagga mu Kampala ayina kebere diploma. Bane bakimanyi emirimu abalina zi masters abalina zi degree. Nafuna se kunavuga kebera mpapula zoe munamuga ndi ayina mananga sijja musobola yasoma nnyo. Akugobya ogenze. Kyovola abazungu batusinga nakano kankabagambe ffenna bagenda ku byeyo muzungu tayagala kumanya wasoma ki ajja kuza ku mirimu egiri practical. Genda onaaza abakadde, genda olabirira embwa, genda mu home care, genda oyole kasasiro, genda ovuge loole, genda okole kino na kino bwe mirimu giri fomo. Nonya abagagga basinga mu nsi yo nalina masters. I don't encourage parents to take their kids for education. No, I don't discourage them. Please take your kids to school, but make sure you sensitize them. Sigana bazadde tola bana ba kusomero. And then we make sure abana bana mbatuuza ne sensitizing ne mbateka mu magezi amala extra knowledge according to the experience ne muina mbateke mu amagezi bana kubeera nga basoma busome. Ekitwanya mu Uganda abantu abaza nti basoma nenga ubongo bukanafu. Mbuli omwana mu kiyumba wasomako koza amasowaani oba okolera omwana oba okukabente wagisomako. Nosomesa omwana the strongest man in Singapore. Mu Singapore sifunanga tikiti etuukayo. If the whites loved us bali batatusaba visa genda mu nsi zaabwe but kati bateekawo n'obuka kutekyali genda waabwe visa bazikumma. Why? Beba colonizing akibadde tu muli mu commonwealth ensi zani badde open ku season ezatukoloze tuli open to get you need to get a visa. Ayi n'otuuka ne bakucunya. N'ofuuka tax base yaabwe. Okitegeera nonajja kumala ayogera oluzungu ate ekizibu kyekitulina mbu simanya aboogera oluzungu maama aboogera oluzungu bafu ate oluzungu lulimi ng'ennimi endala zonna noli bawulira nga ayogera gaaliyo yasoma luddawa
70% abagaba emirimu mu Kampala tebamanyi Luzungu, bamanyi Luganda na Lukiga na Lunyankole na Lunyarwanda na Lushoga. Bebalina emirimu bebagigaba abasoma Oluzungu. Ojo force tayagala kumanya kubanga tebimukwatako. That's why ensi zikulaakulanye buli ngera babuuza ekiro okay kino ne kijja kinkomedde ombugo ngojala babuuza. Omwogezi wa gavumenti ono yabbanda we ya musomaketi yagenze n'agamba nti Oluganda luweereddwa mu ssomero terikyasobola kwogerwa, tugenda kwogera Luswayiri. Well and good, webale nnyo mukulu ofuna opondo yentegeerayo. Sirowooza nti bwe wagenda musomaketi okyubba wagibba mu Luswayiri, wagibba mu Lusamya kubanga nawe oli musawo oli mudaama. Njala kubuuza abantu bano bonna. Golooza lwaki omuzungu akakaatikakaata osula olulimi lwo oyogera olulimi olugwira? Kubanga njala kubuuza. European Union balina common language? Do European countries have one common language? No. Each country, they have their own language. That's why when you go to Belgium, also you go to Belgium. Bogende to France, you go to France. Bogende Netherlands, it's because balina ekintu kyabwe kye baazimba kati mubajjako ekyammwe engalabi tugenda kwogera Luzungu. Nze singa okwogera Luzungu n'omulango oli awo b'engalabi kubanga mentality bakutwala obwongo babutwala babwoza. Kati bakugenda kwogera Luswayiri bakuggyako Oluganda balutta ne dignity yo bagikugyeko gy'obadde olina. European Union balina common language. They don't have common language. Each country speaks their own language. Kenya bogera Luswayiri, it's their indigenous language. Tanzania bakola kye kimu. Kongo balina Lingala, mulimu Olufalansa, mulimu Oluzayire, mulimu n'Oluswayiri. Naye najja nze njogera nnyo Oluzungu simeze nsigo wo bakukwata obwongo bakuluga. Bw'obanga osudde olulimi lwo n'identity ekitegeeza ogerinze. Muggulu obwongo. Genda mu nsi Saudi Arabia bogera Luwarabu. Bakuyamba okuteekako obukwembu Oluzungu just for abatourist abatamanyi. Gende Dubai Luwarabu ne bakuteekako Oluzungu lw'Abazungu bazze kulambula. Wano wetudde wano ne bw'osaddaka olugalo n'oluggyako boogera olulimi lwabwe tebaagala kumanya. Gende Bufalansa boogera Olufalansa boogera nnimi naye kati gwe n'olulimi lwabwe bagenda ddu kuggyako bagenda Lubanis. What is the intention behind it? What is the intention behind it? Tomanyi. Kubanga they have a mission. Bakutte identity yo, bakutte culture yo, batte olulimi lwo, buli kimu bakitte kubanga emission y'omuzungu n'omusajja Omunyarwanda. Temwagala kutegeera. Ebintu bino Kafeero ne Basudde babiyimba dda bali mu ttaka ne mu ttaka baggwamu sime gye bali. Babiyimba dda nnyo ne bakubulira omuzungu era kuwulira buli kimu kigenda mu maaso n'olemwa kati olulimi lwo balugyewo ogenda kukola ki? Bwe bakakatikako Oluswayiri mbulwa East Africa. Does European Union have a common language? No. Buli nsi ebeera olulimi lwayo. Does African Union speak the common language? They have a common language? No. Buli nsi ebeera olulimi lwayo. Lwaki gwali mu East Africa mu Uganda bakuggyeko passport yo? Lwaki gwali mu Uganda bakuggyeko olulimi lwo bakuteereddeko Oluswayiri? Nakulabako akato n'abakyadde mukkirize okugenda kwange kuno. Enswaswa etayamula yereega engalabi nze bampina kusomera omwana bamukumi kusomera tayogera Luzungu. Nja kuba omusomesa muggyemu n'andaweya. Nkiddamu. Kebali mpita ku ssomero omwana bamukubye ssomero tayogera Luswayiri simanyi bajaganya okwogera. Nja kukuba omusomesa engumi muggyemu n'andaweya ngiwanike mu ofiisi y'Edimansida. Nze nkubuulira. Nja kuba omusomesa muggyemu nandawe yangitwalidde Mr. ku mmeeza yengi mugenge kati omwana mwamu simanya ayogera vernacular. What is vernacular? Bakuggyeko identification bakuggyeko kutegerako n'okumanya bakufudde omusiro omumba totasobola nakweyogerera. Japan boogera Luzungu. Korea boogera Luzungu. Ensi zirina ennimi zaazo. That's what we call identification or identity. But now your identity has been taken away from you. What are you going to do? Ogenda kukola ki? Tuna kyogenda kukola.
ogenda mu Netherlands ng'oyagala kufuna asylum ofuna asylum bagamba genda osoma emyaka ebiri olulimi olina oddusoma kubanga it's a must. France genda ofuna asylum olina okusoma Olufalansa as a must. Genda Sweden olina okusoma Oluswidi oduyiga kubanga it's a mandate bakusomesa olulimi olwo olina oduyiga. Mukama bakuume byange bwetyo byogera mweraba musabire nnyo Ssaabasajja Mukama bakuume mweraba. Saazo ziri mmeka? Esatu zezo, 3 2 zezo.